nanga abakusibudde naye bwe weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ddayo mulago okole ki ddayo noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira embeera tempisiza bulungi n'akato nkwaniriza nnyo omulungi alaba Delta TV nenkubuuzaako nti ogamba otya ssebo ogamba otya nnyabo webale nnyo webayitala okulaba TV eno program ebintu bizibu nga bulijjo ziba ssaawa nnya ekiro lwa mukaaga nze Nassali Lydia ogikwanjulira ate eno ogikukyusaako wabula nga olunaku olwaleero tuza saidi eno enamuŋŋoona kyekitwesa namuŋŋoonamu era lwaki bintu bizibu zeeno tuza kukyalirako omwana omuto ennyo wa myezi 8 ayitibwa Paul Mukisa. Paul yabaaki yarwala oba ayina ekituli ku mutima. Obulwadde bwa Paul sibumanyi nnyo kigenze wala wabula essaawa eno yennyini nsaba twegatte ku maama azaala Paul ayongere okutubuulira obulwadde bw'omwana ono engeri gye bwajjamu babutegeera ddi n'ebiringa ebyo ate oba oli awo atubulire kubanga bw'owulira nti bizibu program bizibu kyate bye balina oba bye bakayitamu nga bali n'omwana ono Paul atwegatte ku maama. Okay, mama senso. Erinnya tegeddeko lya mwana Paul Mukisa. Amanya ga mama ye mama bamuyitaani. Manya gange nze Nantongo Grace. Mchala Nantongo oli wankima. Mchala Nantongo. Tutandikire wa kubanga ensonga enkulu eri ku Paul. Paul nga wetumulaba. Ali mbanga ki? Kazindala. Nana. Ne myezi 8. Alina ekituli ku mutima. Ekituli kino twakimanya nga wa myezi 3 naye nga twava emabega nga tumulaba ssabubi naye nga tetumanyi ne baŋŋamba sinaabirego biki paka linamutwalako emulago ne bakebera nga alina ekituli ku mutima era ne batuwa ekitanda nga tegukyasobola kusa ne batusako okisigeni ne tubeerayo ne tukimanya nti baatuwandiikira eddagala lye tulina okumira buli kanaku kuba omutima gwe gulina kuba ku ddagala ya ssente tugulayo kye tusobodde kuba buli kanaku alina omumira naye ng'era zaalwala kubera nga omanya abeera mu baana afuna ssenyiga kifuba buli waafuna tuba tulina okuddayo emulago wabula n'emulago waba expensive kuba buli we tuddayo emulago balina okukola test y'omutima kumukeberako obukebezi 7,000 consultation 5,000 era tokotwalayo omwana wo mulwadde nga tolina egi 5 gya consultation. Omwana agenda wa? Agenda eri mu Heart Institute? Enyamu tumukolera ku Heart Institute ate nga bo bagamba buli akamuluma olina muzeeyo naye ate nga kya bbeeyi nnyo ate nga nze sobola mwejjanjabira eno oba olina okuba n'5 gyo gya musawo nga tonnafuna za treatment. Mama Paul tuddeyo eno wansi omanyi abantu basinga abaana balwala emitima buli muntu alina story ye olwajja okugamba nti zewe nali olubuto ekintu bwe kinebo kiti kyagwawo sanga kyekyakosa omwana buli muntu alina engeri gyakinyonyola olubuto lwo lunene nga tonaba kuzaalapo ebintu byali bitya. Stress yaliwo naye ng'ate si yamaanyi kuga simanyi kyavaako kituli ku mutima. Stress yali yaki? Era ng'ewaka obimanyi. Mami yali akwanye ofunye ennamba 2 kyali kitya. Ebyo emanyi ebireeta stress mu bakyala. Ebyo bambi. Okay, ebyo tubiveeko. Otuuka ozadde Paul omuzaalira mu ddwaliro ki? Omuzaalira Kawempe. Kyemanyi nti mu ddwaliro bw'ozaala omwana nga tonaba na kumuzza waka badokita bayitayitamu mu wards bakebera omwana buli kimu Paul bamukebera ne batugamba ali bulungi
so bw'abeera obulungi gwe n'okata okubonodde waka before bagamba akaana nga kassa bubi nze ngamba gaabo bebi buleka weebutyo weebusa nga sikimanyi omwana wasooka omwana asooka yina emyaka emeka myaka 6 ndo wakamuzizaako mu myaka 6 omuntu aba yeerabidde kuba kakati siga tugambe nti omwana asooka ali myaka ng'ebiri alisa oba okyabijjuka nti oli wenamuzaala yali essa bw'ati okay abaamulaba nga bagamba bati tugamba sabubi ne mutwala mu malwaliro nga mutwala mu zikiriniki nti muteberereko ku mutima oba gukuba bulungi panyina mukwano wange yaŋŋamba akaana tekagejja buba bulwadde bwa mitima ati ne mutwala nga mu makiriniki nga nze sikisuubira ne bamukebera nga bagamba omutima mulamu tewali kizibu gukuba bulungi naffe yatusika kwe kulwawo ogenda mu ddwaliro mmanya ekituufu kakati omutima balaba nga gukuba bulungi nga boti balina kiriniki zonna nga zigamba gukuba bulungi mu kiriniki si mu ddwaliro eddene kati idea egyetya nogamba ti kiriniki anzivemu ateeka ntwala omwana mu ddwaliro yali alwadde ekifuba nayitiriza okusanga asinda nnyo nga bagamba omwana omuto talina sindo oba wamukubawo nembaga simukubangawo nengamba kamusitule mutwale emulago netugenda mwakyuti nebatuwa ekitanda okukakana nebatusindika kuba emitima so bano baali olwedde bamaze okukiraba kale nga tebakakasa naye nga agagenda okoleki okebeefe tulaba ngaomutima oguliko ekizibu mutuuka eyo ne basooka batugamba sente 7,000 omukebera nga tetuziinaawo ate ne tusooka tukomawo ewaka tunoonye sente nanoonyayo nange nensabasaba ku bantu awo netufuna sente netuziwaayo nebakebera nga guliko ekituli from that day webakebera omwana oyo nga aliko ekituli abasawo babagamba batya abasawo batugamba tugira tumere eddagala nga webalinda balabe banamulongooseza ne balituwandiikira naye era nga bakugamba walwala oyina omukomyawo eno tomutwala mu malwaliro malala kiriniki fe abalina omubanga tumujjanjaba nafe netukomawo netugula eddagala nagira nga amiramirako kati eddagala lye babawandiikira alimira atya buli lunaku alina omumirako kakuuta amira omulundi gumu bwe kuti kuba lyamaanyi muligula sente eddagala tetumanyi sente ntuufu ya ddoozi wabula ffe ze tufunyeeyo kasita tuba nga tuyina ez'olunaku olunaku ze sente meka kati nga 15 omwana mira eddagala ya 15 olunaku ogulayo obupeke bwosobedde ati buba kyenjagala kyembuuza kati 15 zino ogula obweke bumeka zigula obweke bumeka bweka busatu kati obweke obwo busatu nosoka nomenyamu hafu nomala nodamu nofuna kwota bwalimira bwabumira olaba nga enjawulo ebeerawo naye era ebiseera ebisinga abassa bwatyo nga kakka nnyo munda bwatyo bwassa bwatyo bwassa kuba ekituli kinene bakikeberanga kinene kibeeranga kinene ekyo tewabuzako dokita nti saawa eno ekituli mukiraba lwaki ekituli kyekyalabika luli ng'omwana ono nakamuzaala nze ndowooza bali abanzaalisa be batakifaako nnyo byatakifaako nnyo naye ngaera omwana omujja mu ddwaliro we namutuuse no baŋŋamba omwana assa bubi naye kati nze engeri gye nali sikirowoozangako nembaga afe waffe tewaliyo balwadde ba mitima tekiriiyo nga sikikiririzaamu bambi gwe ng'olowooza bulinga obulwadde bwa sickle cells nze waffe gye buli so omwana we wamutuuse eno abantu bo ne balaba nti omwana mutuufu yali tassa bulungi kyokka mu ddwaliro tebakiraba tebakiraba okay
omwana ono amaze ebbanga ki nga amira obwokero? Okuva ku myezi 3 kati myezi 8. Okulya ali atya, okunywanywa atya? Ebyo byampaka tayagala kunywa, naddala okunywa tayagalirako ddala. Okulya yandigezaako naye okunywa tayagalirako ddala, ayagala bbeera ate nga temuba. Lwaki temuli? Oba weeraliikirira. Ate kyeraliikirira? Okay, obweraliikirivu buli kati bwavaayo ku mwami kati buli ku mwana. Ate kubanga kaakati omwami wamuvaako. Ate ate kweraliikirira nsooka n'okusonyiwa lwa nsonga mwabanga ebbeere lyetaaga nawe kati ate kyolina okufaako ennyo kubanga kyekimubeezaawo kubajjukira amira eddagala. Ono kisalira magezi ki? Ajja kunywa mpola mpola. Ajja kunywa mpola Nawayonkeera akyayonka. Throughout eddwaliro limaze okuwa eddagala mwana giraamirako up to when paka ddi? Anti kati yafunyemu ekifuba emabegako awo bamudwaliro twavaayo nga 23 ndowooza. Kati bwe namuzaayo mu ddwaliro bagenda okukebera ng'omutima gwe tegukyasobola. Kubanga era baali basazeewo nti basooke bamuteekemu akabaati omusaayi gwegatta nnyo nti basooke bamuteekemu akabaati. Ne batusaba $1,500,000 ne mbagamba nze sizirina. Ne bagamba kati kolawo kimu, oba osooka n'onoonyeza akabaati ne tulyoka tumulongoosa, jjukira byonna byakusonda. Ate basooke bamuteekemu akabaati akaziisa omuzaayi okwegatta ate bamulongoose. Ne bagamba oba osobola onoonya ssente noonya ssente, oba onoonyeza akabaati leeta ffe kye twagala oleete ssente tukole ku mwana. Akabaati kagereziiza mu musaayi bukola ki? Kati omusaayi gwegatta engeri we waliwo ekituli gwewagweyiwamu. Kati nga baagala bateekewo akabaati buyingire mutini, tegugenda koma butayingira abulanga mutini kugwa kati. Nga basabye $5,000,000. Olwaki okulongooseza ddala omwana? Okulongooseza ddala omwana baatusabye $18,419,415. Olwataano ab'emulago bakyalukwata. Nze nawe tutwala mu supermarket bazitugobya olwataano naye balutaddeko balwetaaga bano tebasaaga. Si kyazijjukira nga bw'ozoogedde naye nga ze ssente nze basaba omukyalo ono okusobola okola nga balongoosa omwana ono. Okulongoosa omwana ono nga aba institute wane mulago bwe bagenda okikola? Bwe bagenda okikola era nga baatugambye ekinene ennyo mu myezi 5 gy'asobola okukola ki okubeerawo ku mutima ogwo. Kiba kisobose nga ssente tuzifunye tuzireete kuba n'olwo baŋŋamba olina obukadde bwe tukulongooseza omwana naye bwe basina wadde n'ekikumi. Nga tebasalaako. Ne baŋŋamba tukuwadde emyezi 5 kwogwa omutima gw'omwana oba si ekyo muleete tumuteekemu akabaati nga ayinza otutwala neki n'omwaka naaweza omwaka ne tulyoka tumulongoosa. Ekiba si kikyo noonya ssente emyezi 5 balongoose omwana we. Mu Heart Institute eyo gye mugenda abato ne babeera babategeeza ssente zino. Simanyi kale bo gye bakikolamu because waliwo omuntu gwetunyaga osaba $5,000,000 ngusaba $18,000,000 otuufu naye n'olya nga wesseemu. Babategeeza ebintu bino nga balina obukodyo obulawo babagambye nti munaye oba tosobodde oyinza okuyitako wano bwoti ne bwoti oba yawandiika buwandiisa ekyo kyabasuubira. Kati bo batera okuba ne basaponsa naye nze we nagenderayo nga bagenda naye nga lisiti eriko ya saponsa nze nali wa 20 abeetaaga naye ng'ate bagenda kuba nga bakomawo mu Febu. Kati we bajja we balondamu awo kwaba abantu jjukira batwalako era nga 3-4 naye nga tuli 10 nze ndi wa 20 era omwami yandaga nti kati gwe nkutaddeko mwami kyoyo waliwo dokita tomanyi linnya yansindika eri gye bakolera zibbiiru ngende bampe kayinvoisi kange
naye n'amala gampandiikako nange atukkirize mukama tumanya naye nze nasanga kyansi yaggwawo dda nga tebakyalinawo buyambi bwonna. Okay, kitegeeza eno list gy'ogamba kwoli 12 kitegeeza ba sponsors we bajja si buli omuntu bamusponsoringa balondako bulungi. Okay, so ye bwatyo bwe yakutegeeza nawe nokomaweeka kola mulimu sente ogenda zinoonya nti oba waliwo tesitese zinoonya nti baba banyambako kuba sikyakolera luno omwana tomuteeka mu empewo emuyisa bubi oba olina omukuumira omulabirira kale omuteekako amaanyi amangi ng'oli awo naye tosobola mulekera muntu eva obeera olina olaba engeri gyassa kuba waliwo enzisa weetabuka ng'ate takyasobola olongo olina kolaki kumuddusa mu ddwaliro oba wamuwadde dda akadagala ne bigaana oba olina mutwala mu ddwaliro bamuseeko oxygen ate waliwo ensawo otabuka nolaba nga kayingira nnyo munda nga takyasobola. Omwana obeera naye full time before wali okola mukola ki nali ntundirako muntu dduuka era kati omwana we nakimanya ate oba we nakimanya byeyongera nnyo ng'alwala eno wiiki muba ku kitanda etejja nemukola kaga naye n'atandika complaininga ate kati gwe ngenda kusasula ntya n'abasawo ne baŋŋamba n'omwana omuyisaamu nnyo empewo gyakoma olwala pneumonia gy'ogenda okoma okola ki okumufiirwa ngamba kati kantuule ewaka nsooke mulabirira ebbanga ly'obadde naye ng'omulabirira omutunuulira eno wemugenda amalwaliro gwe kiki ky'olaba ku saidi oku improvinga kubanga ali ku ddagala kati mpozi nti kati yafunamuko ku miremberembe abeerako awo n'azanyazanyamuko waaba wansi awo naye ng'era akyali mutininga we namuza ye tagejjangako eva abeera mu kilo 4.8 4.5 zezo zaabamu bukyawe namuza omutuka okwebaka talinga bano abaana bakaabakaaba bwe bityo akaaba mpozi ng'alina kyayagala kyakaaba tera kaaba ye yeebeerera awo okuva emategeera nti alina ekituli ku mutima ogenza n'ogamba nti okukolola ekifuba tekimuyisa bulungi yali afunyemuko ku bulwadde obulala era kusinga kukolola kuno batalwalangako musujja ku kifuba na ssenyiga byokka bye bimusumbuwa ekifuba n'essenyiga byokka bye bimusumbuwa tukyali ku mwana ono omukisa agambibwa okuba nti alina ekituli ku mutima bangi gye bali abakufaanana nga ye naye ate si byangu kale nga bw'omulaba wa myezi 8 naye era nga mama wagambye tagejjangako oyinza okulozibwa wa myezi ng'ebyo oba wa myezi ng'esatu naye nga emyezi giri 8 awo muteekamu akabaati millioni bagamba 5 ate okumulongoosa nakyo nga kiri expensive nnyo wabula nga twagala okutaasa obulamu bwe mwena wali eyo nga wotunywa omwana eno oli muzadde oli maama oba oli taata gwe tekikutuukangako naye njagala omanye nti tetumanyi buli muntu abeerawo naye ofuna olubuto tomanyi kyogenda kuzaala tomanyi ogenda kuzaala agenda kubafaanana atya oba agenda kubeera atya byonna kale katonda bw'atyo bakola ebintu bye naye maama akyatunyonnyola because ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku mwana ono embeera akyagitubulira engeri bwayitamu obulamu bwabuyitamu naye butuukidde wano abadde yeebase kusaawa meka yeebase kusanga 4 omuzukusiza buzukusa obadde osubira ayinza kuzukuka musanga meka yali zukuse ne kumusanga taddako awo n'akaaba ye nga awulira nti oba enjala emuluma
oyina still mulowoleza wano omufosi nga bufosi byakulya anti kakyanuuna engalo kati ayinza nobeera omubuliri neyenuunira engalo ye n'amala naddamu neyeebaka alekusa ndoozemuka ebeeraawo nanuuna neyeebaka bwoba olina omulowoleza engeri negyatayagala kulya oba olina omugjayo n'omukakako kyomukaseeko naddawo bwe butuuka olweggulo butuuka olweggulo era abeeraawo netutuulako awo mu nnyumba nanaaba sawa 11 aba alina okuba nga anaabye oba abawo kyayi nemuwaako obuugi bwe nayeebaka ayinza osukka osanga 2 era noddamu n'omuwa kyayi nemuwa eddagala kuba nsinga ndi muwa kiro ng'agenda kwebaka omusawo bwe yakulagira anti olimu olunaku lumu omulundi gumu olunaku goza essaawa zewayagala nayagala muwa kiro agenda kwebaka bakwa date ey'okuddayo ya review oba still bakugamba omwana amala kufuna mu buzibu bangamba nzireyo nga 17 January naye nga ndeetako ku ssente mbuukinge bangamba nzireyo 17 January oleeteko ku ssente mbuukinge obuukinga ki kabaati ku operation kubeera oyo omusawo yaŋŋamba naye kiba kisooka twali mulongooseza lumu ate okusinga osooka omusala tumuteekemu akabaati ate mumusale mumulongoose lwaki tonoonya ssente ne tumulongoosa lumu neŋŋamba katukkirize mukama tujazifuna nga simanyi kati date eyo gyoddayo bo basuubira ogenda bookinga babookingisa ssente meka bagamba zonna zemba nfunye asitambuukinga kuba ebyomutima tekiringa musujja nti ogenda muleeta bamukwatireko awo olwo bwe bagamba nti zonna zofunye olwo bwogenda kangeeza ofunye akakadde kamu ogenza obuukinge bo ne bafikisinga date netuuka nga te sente endala teziriwo kiba kitya simanyi kuba kyekikulu olina osasula ssente zaabwe nga tebannakwata ku mwanaawo sente oba olina oba nga ozimazeeyo bizibu abagenda okulongosa omwana baawano naye sente nga nnyingi nnyo simanyi munnange kuba be baazituwandiikira bennyini ate nga baawano era twabagamba ssente nga mpitirivu ne bagamba zeezo tebasalako ebbanga lyomaze nga muli mu nsonga z'omwana ono okuva ku myezi 3 paka ku myezi 8 ebbanga lyobadde otambula mu malwaliro okugira omwana omwami obadde otambulanga naye lwaki talina budde naye era abakubibye naye nga kimanyi omwana gyali mulwadde yeetaaga ssente agezaako okuzinona naye era bwatyo enfunayo si y'amaanyi nkiya kati mwakafunawo ssente meka tetunnabafuna abantu basuubiza kusuubiza naye tetunnafuna abantu basuubiza mawa bakasuubizayo ssente meka oli ate takusuubiza ssente agamba katulabe katulabe bani abo abasuubiza baneighbors era kuba kati baneiba baffe bonna bagimanyi mikwano gyaffe bwe gityo bamanyi ki ekigenda maaso naye era omugamba kuba nduulu nga nnyingi naye katulabe tusabe mukama nga ffe tetunnabafunawo yadde okay bizibu ebyamukisa bikyali bizibu tuyinza okuba nga omanyi olwobeerawo nga nawo olwekyo kyolanogamba nze nina essuubi okusinziira ku bembeera nabo okusinziira ku enjogedde nabo mu butuufu ndaba nga nina ki ndaba nina essuubi nga bwe bazibulya ne basaba ne bagamba katusabe oba katulabe naffe tusaba nti yonna yonna gy'oli ng'olaba omwana ono agenda okulongoosebwa
yeetaaga ssente myezi 18 mumeka gwozimanyi kuliko n'olwataano zidde myezi 18 mu emitwalo 67 mu 1415 olwataano lwe lunewunyisizza kuba ne osanga omwana omuto talukwata obabeera bazannya luzanyisa nalusukuma nalutwala eri kubanga ne mu Uganda tulina kyerukola kyeruyinza kukola olwataano naye luli wano eno ze ssente zetagibwa mukisa kubanga agenda corporation. Njukira nti bamugambye omwana bayinza okubawo akabaati n'akabaati katagisa miliyoni meka 5 naye kakati mu butuufu okwate 5 bakuba akabaati kamala omwaka gumu ate eroddemu onoonya 18 nze nabanga okukikola omulundi ogumu kyandibadde mo beta kitukakatako nze naawe sokulaba nga abantu abalala nabo babeerawo obulungi oba bafunawo obulamu obulungi. Tukyalina omukyala Nantongo atubuulira engeri gy'abaddewo n'omwana ono bintu bingi nnyo naye njukira nti omwana abala w'abantu aba omwami n'omukyala tugenda genda mukuumulamu naye bwe tukomawo tugenda kwongera okulaba mukyala Nantongo ne taata w'omwana ono mukisa ekintu taata ono naye akikwasaganyizza atya yabaffe aba family ababali close oba bagamba nti ba relatives bo bwe baba batuukirira bagamba ki embeera tuyakisizza bulungi n'akato